Anjagala kwebaza kubanga okyatambula wamu nange wano ku BBS Telefina amaaso kugwanga e program nze Steven Danstan Busurwa nkujjukiza ti URA ekuyita okubawo mu lukuŋŋaana lwayo lwa Uganda Revenue Authority Appreciation Month olutandika nga 25 mwezi guno okutuuka nga 27 mu kisaawe Kololo. Mu lukuŋŋaana luno bagenda kusiimiramu amakampuni agasukkulumye kwago mu kuwa omusolo awamu n'okusomesa ebintu eby'enjawulo n'okuwandiisa amakampuni registration. Okuyingira kwa bwerere buli muntu yenna eyeetaaga ogenda okumanya n'okuyiga n'okulaba ekitongole ekiwooza be kitegese. Abisingawo ogenda ku mutimbagano gw'ekitongole guyitibwa info@ura.go.ug. Ojja kubasangawo omanye biki ebigenda mu maaso. Mu studio Honorable Lutamaguse Makula, RCC Farida Mayanja Mpima, RCC wa Kampala, wamu ne Honorable Charles Romshana. Honorable Lutamaguse mbadde nkumaze. Njagala genda wa RCC nkakuwadde kubira mu sekendi 15 zokka. Kati twongera okugamba abantu baba bakuwadde office gikozese n'obuvunaanyizibwa. Eyali omusajja ow'amaanyi ennyo gwe baayitanga Sejjusa tinyefunza. Olwaleero ne bw'omugamba fulumako ebweru atyayo. Eyali omusajja ow'amaanyi ennyo gwe baayitanga Super Minister Amama Mbabazi. Olwaleero waayingira ku ssaawa 10 ng'obudde bukyali. N'olwekyo bakuwa office fete tucelebrating Honorable Busurwa, tetucelebrating downfall ya Kayihura. Naye tubagamba kyemukola Kayihura kyennyini nammwe kye bagenda okubakola bakamabe bamwakolanga mwenna nga ttiimu. RCC wanjisa tuteese ku nsonga eyo kiki kitegeeza okuleeta ku sanctions ku Gen Kayihura yali former IGP era gwe batenderezanga ennyo nti ze loyal cadre. Gen Museveni yamutenderezanga nnyo ze good cadre yakola emirimu. FBI yennyini n'emuwa n'ebirabo olw'okugiyamba okulwanyisa obutujju 2016 if I remember well. RCC nkwado omuzinda. Neyanziza nnyo neyanzege katukyaza naye nga nze ku lwange saagala nnyo kubanga ebyo bibaawo kulinga kusamba mupiira nti omwaka ogusooka gundi Messi afuna n'ogwokubiri ate ogwokusatu Ronaldo n'afuna. So bwe bityo bwe bibeera. So ekyokubeera nga sanctions bweziri saagala nnyo kituteeke nnyo ku bunkenke ffe nga bannayuganda. Tekitutiisa nnyo kyogamba? Tekirina tutiisa nnyo wabula ye ng'omuntu. Kubanga ye bagamba nti aba flying squad balina ebintu bye baakolanga oba baavumiriranga human rights. Yes. Okitegeera under his watch nga naye abalaba n'atabawo kyakola. So nze mu kulaba okwange wabanga alina omusango gw'okuwuza kera ajja kuwuzaako kubanga I have a feeling nti bajja muwuliriza naye awe side ye eya story kubanga bo nga bo bagamba balina obujulizi obukakafu obukakasa nti yalaba abantu bano nga bavumirira eddembe ly'abantu n'atabaako kyakola. N'emisango emirala gye bagamba ng'okulya enguzi okubba ssente za gavumenti okukusa ebiragalalagala ne golodi ne wildlife bingi nnyo naye nga nze kyendi omugumu kiri ekintu kimu nti bajja muwa naye chansi yeeyogereko bwe mba sirindi bwana bayeeyogeddeko byana bayogedde bye bijja okusinziira okugenda mu maaso oba okugjawo eki envumbo. Kale nno ku lwekyo nenjagala okukubiriza abakulembeze ffenna nti ffenna we tuli tubeere bagumu naye ate tutambulize emirimu muki mu mitendere mituufu. So sanctions zino saagala bannayuganda babeere ku bunkenke nti banne Gen Kayihura bamuyise naye muntu ajja kweyogerera ekituufu ekyakola ki ekyabaawo naye nga kiwa abakulembeze ekifaananyi nti bwe tubeeranga mu office waliwo ebintu ebimu bye tulina okwegendereza. Tulina okutambuza emirimu gyaffe diligently tubeere kyakulabirako eri eggwanga. Gwe tebikutiisa nga ali mu system asavinga? Lwaki biba bingi? Bw'omala n'ovaawo na bisobola okutuukako? Kisinziira engeri gy'otambuzaamu. Ate gwe kikyo gw'okulira security mu kibuga? Kisinziira engeri gy'otambuzaamu ebintu byo. Naye nga bwe nkugambye nti ajja genda yeewozeeko kubanga ye ng'omuntu ye amanyi ekituufu okusinga ffe. So bw'anaaba agenza okuwoozaako ajja bba wa side ya story. Naye nga njagala okukubiriza buli mukulembeze yenna ali mu office. Ekyobukulembeze okubeera nti omuntu yaliko omunene n'aka. Ne Honorable Lutamaguse ajja kutuuka naye ave mu parliament wabe waddayo. Nange nja kutuuka nve ku RCC wabe waddawo nga wangu ono yaliko RDC wa Kampala okitegeera ndowooza. So ebyo bijja I mean wapadere okitegeera kwegamba bijja obukulembeze it is a circle nti otuuka n'obeera ate nomala n'okola ki n'ovaayo. Naye nga njagala kubiriza buli muntu ali mu office nadda offices ziri sensitive omanyi office security zino ziri very sensitive kyovola bwe tuba tutambuza emirimu gyaffe tuli very meticulous twegendereza nnyo ebintu bye tukola. So buli mukulembeze ali mu sensitive office musaba tambuza office yo nga bw'olina ogitambuza
okwewala ebintu nga bino. How fair is it America okuteeka sanctions ku Gen Kayihura ne bagamba gwe ne family yo temukyakkirizibwa kulinnya mu America ebyogagga byammwe biboyebwe family etagendanga kuwa order kutwala muntu nalufeenye mukyala Kayihura n'abaana. Actually America yonga yo nsi yaayo era erina ebintu bye byetambulirako byonga byo bwabanga badde ne businesses mu America nga balina ebazudde mu Uganda ne bagala tukutaddeko envumbo togenda kudda mu kutambuza business za America wane ewaffe okitegeera yo yaddembe kubanga nsi yaayo bo balina engeri gye batambuzamu ebintu byayo. Naye nze ku kino ekya Gen Kayihura sijja kyogerako nnyo okujjako ninze report gye batumye Prime Minister owa Uganda bwe naaba efulumya ate nja nsaba oddemu ate tuyite tugiteeseeko kuba kati right now tetusobola kuwa position yaffe nze nga nze sobola kuwa position yange olw'ensonga sinaba kufuna report exactly tannaba tuwa kubanga speaker MP w'ebuhweju yayogedde n'agamba nti yeraliikiridde okuba nti Kayihura bamutaddeko envumbo government erina kyekola. Speaker n'agamba ebyo tetujja byogera nnyo katuwe government time etufulumiza report egireete mu next sitting. So kyetuba tulinda ffenna speaker kyeyasabye bwe naabeezize sebo tukusaba otuyite tweyongere mu maaso nga sinnakuvaako abajjaganya nti eki balyose mulabye abo bagamba ki bannayuganda one of their own ali mankatabu buli omu waddembe. Some people are celebrating. Tosobola kugamba muntu nti tambuza obulamu bwoti obakola bwoti kwegamba buli omu waddembe ate mu nsi muno bwekito bwe kibeera abantu bonna tebasobola kwagala kikumi ku kinnaakyo bw'oba kyosuubira awo oba okootakoota mu gaalumonde. So ne bw'oba mulungi otya abantu bajaganya ne bw'oba mubi otya era abantu bakola ki bajaganya. So ekyokujaganya muntu ayinza okuba nga alina abantu beyakola ebitaasanyusa abantu nga be bajaganya kubanga ffenna tetutambulira mu layini entuufu. Oyinza okukola ekintu indirectly n'okosa omuntu oba directly kati nga naawe akulinza ofuna obuzibu bw'obufuna obvious ajja kukola ki ajja kujaganya tomusuubira ate kukaaba ng'ate wamutuusaako obulabe ng'ate naawe otuusibwako ki obuzibu nti ate ye akaabe era ajja kujaganya. Honorable Romshana ngenzewo security ne Gen Kayihura otegeera nnyo manyi munnange njagala otunuulire story gye twandibaddeko abali serious naye story yafudde eriwa eriwa tujukizi nti Busoolwa ng'ali serious nkutambuza opinion ya Uganda. Story ki kino story gye kisse kino ekyakeke kuzi kino story ngenda kunyonyola kwa story kale jo wabaddeyo olukiiko Kigali nga luno olukiiko olugenda kuteeka ku akakiiko kebakkaanya Angola mu Rwanda nga akakiiko kalimu ab'e Rwanda n'aba Uganda waliwo ensonga ze batuuseeko okuteeka mu nkola ebyo ebyali e Zimbabwe ebyali Angola. Ab'okumpi bandibadde batunuulira nti ebooda ensalo zaffe zinaggulwawo. Ekyokubiri ne kati emirambo ekyagwa waliwo emirambo gye bazuddeyo Entebbe n'emirambo bakyasuula kati ogamba ggwanga ogamba mu nsi yaffe ogamba mu nsi yaffe abamu bagamba biva mu nkayana ez'abaana bali ku mizigo. Now eyo story yafudde olwa story eno manyi story eno yajjira ku eyo story eno tetwamalayo ekitta abantu ate okusinga nnyo ekyabaana bana bati bavuga n'omukyala we batira ku Entebbe express highway tetwagimalayo waliwo stories ezisigadde mu kubo then ne tugenda ku kyani ku kyakale Kayihura. Kati kyakale Kayihura olaba wano olutamaguzi bagamba kati abalala basigadde katusooke tutunuulire sanctions kitegeeza ki kati genda onoonye mu dictionary nubo kinoonya ku Google wano omuntu oyinza okumusanctioninga ng'omusiima oyinza okumusanctioninga ng'oyagala akyuse empisa. So America eyina zewandiise tools eyina enkola yaayo bw'oba nga oyina impact ku society
ekola gati wakiki kyekola osobola okukyusa empisa zo osobola okukyusa enkola yo kyobalaba presidents including even al-Bashir ono yafuga ebbanga ddene nnyo nga bamusanctioninga naye ate ekirala bamuteeka ne mu kooti ya ICC naye nga tebasobola kumukwata olw'okuba yali alinako abamukuuma ngu mwabo walimu ne Saudi Arabia ate America ng'ekola ne Saudi Arabia jo basabye Saudi Arabia basabye America Trump ntateeke sanctions ku the crown prince kabaka alubirirwa okuba kabaka alindiridde okuba kabaka very good alindiridde okuba kabaka singa oli ava mu nsi but Trump yagana nagamba tusuubirayo billion I think 5 kutunda mundu zaffe mu Saudi Arabia therefore soke tutegeere mbadde nsaba abawuliriza soke tutegeere nti Kale Kayihura tebamutaddeko misango is not indicted for trial by the jury ntatone general wa America teyamutaddeko misango nti kati Kale Kayihura singa abeera mu ggwanga America lyeyina endagaano nayo for extradition nti bakukwate bakutwara America owozesibwe tekiriiwo so in other words mkyala RDC kino kyogamba yeewozeeko tasobola kwewozaako olwokuba taliko musango kyobalaba naye ndooza tiyabitegeera okutandika temwambuuziza temwampadde right of no anti alwana ku public court bamulabisa bubi wenzija I think I know because tewali ajja kutegeera the side of the story. I agree. Exactly. He has to say something. I agree nti kino it just has propaganda value because siri sure sekakasa nti nze lw'omushana bwe njagala okugenda America sobola okufuna visa siri sure era si nyangu siri sure honestly siga nti sure deal nti nze bwe nva wano nengenda mu embassy ya America njagala kugenda America kwononayo obudde bajja kumpa visa yawe now bajja kungamba America tekwetaaga bwana batunudde account yo ina sente omanya ina bintu bingi no togenda kukola ki togenda kuyingira America ndiko sanctions choga bonna bebagana okugenda America bebagana okuwa visa baliko sanctions so eno tool kino kyakozesa oyise propaganda kyakozesa propaganda isira ne waffe bwobanga toziise bala naffe tetujja kukola ki kuziikirako oyina okutusalira ennumi what we call okuchwa tukugobye mu kika okutuuka wokola ki wotusalira ente or something ne weetoona n'ogira so ebiseera bijja kutuuka Kale Kayihura akanye ne ba America and ogenda okuwulira nti sanctions bazimugjeeko ireke esi yasoose Maduro I think Maduro yaliwo kati yafaya Chavez ono Maduro wa Venezuela aliko sanctions by America tasobola kuyingira mu America but is there now kati njagala tutunulire kati bobanga tuli wamu ku ekyo nti this is politics tuli wamu ne kati gotegeeza tekiri mu makulu there's nothing you see it is politics kati kyenjagala okunoonya what is in Kale Kayihura kuleeta energy eno yonna okuwakanya kuleeta energy busuulwa buli woolinya barutamaguzi bawanga boogera ng'olaba emisuwa yonna yeesibye what is it because you see either obeera mu binnyo oba olina impact you right kati tulina okutunulira ebyo byonna and Kale Kayihura ye inspector general of police gwe mmanyi ku nsi whole world state ye I'm not talking about government because state esuka ku government nga demonizinga emufude sitaani ate nga akyali IGP you see Kale Kayihura yata Kawesi yata assistant inspector general of police naye awo gruesome oyirabidemu bwoga nti state yamudemonizing waliwo omuntu eyayogera ku lwa state twabiranga mawulire state nziramu kale wanyanjudde ngaki kulwaki tewabirisa kwaki twagaa nti Charles Rwomshana
walomi byontadeko so in other words ndo ntegedde nkuwulira so new vision okuleta headline Kale Kayihura killed murdered Assistant Inspector General we Felix Kawesi ngona akyali Inspector General of Police simuzanyo so changambe olina abeerawo nosanga ne president head of state ng'ali ne kurwale omanyi munange tulina ebizibu munda nagambe Kale Kayihura ajje mu criminals be mu police naye n'atabajjaamu kati nze ngenda kubenjera mu Nigeria yange okangora ono is he an Inspector General of Police ng'alina functioning head of state so what is the problem? You see twanyumya wano nga bakubya abavubuka ku express highway abana b'essomero bali bana naye nga mwana watuba tukwenu nani njikuba endula kwaki temubakwata naye ng'ola ate babakwata naye kati tebabakwatanga abakuba because ng'olaba oli waliwo operation gyakola Kale Kayihura omudemonizing osobola okumugoba in other words bagenda okugoba Kale Kayihura basooka okuzimba omuzungu tayita narrative basooka okuzimba olubozi mu society nti Kale Kayihura ye Stan akyasingayo and maybe Stan but Stan ono yani Stan ono ye assistant military officer wa president on military affairs yabade personal assistant wa mukuru Museveni for military affairs. I'm not very sure nti dekati akyali wabanga yamujjako ne office yagenda Kale Kayihura gwe bayita Stan kati yali national yali political commissar ow'eggye lya mukuru Museveni for a long time. Kale Kayihura gwe bayita Stan kati yali nga yakwata okubba Special Revenue Protection Services and bwomubuuza ajja kugamba ndi omu mbawandiika ekiwandiiko ekyo. Now Kale Kayihura gwogamba yali omukono gwa Museveni n'abazungu mu deals ze baali bakola Congo byonna bye bakola mu south and north of people and Kale Kayihura Museveni police bw'ayagala okugikozesa engeri gy'agikozesa Kale Kayihura yagendayo. In other words Kale Kayihura bamuteeka mu police suga nti bamuteeka akole professional police bamuteekayo akole police bye yali erina okukola. Right now police byalina okukola byebiri professional bye baali balina okugikozesa. You see ono mukyala lisaga omanyi munange bw'otufuna office waradisi wabukulemye ebinusu sebo waradisi gwobufune gwobwagala Aisha Kabala ke yali tebakulya ebinusu kyekiri kyekugambye nti sinza asoose okubeera RDC wabula when you're in office oyina okufollowing ebintu byolina okukola ki omuntu ne bw'aba akutu by the way let me tell you something naye tubeera mu offices zaffe RCC wanji soko omuleka amaleo osobola kunga office ennemye ng'ekibuga Honorable Omushana kyadagamba I have made a change nonga ndi office ennemye nze mbeera mu kibuga gwe tobeera mu kibuga wandibadde ombuuza okikola otya ekibuga kati ate nga kiri kaama what is happening nituteesa but you can't tell me into office kankweka information ilo Omushana that is the ambient office ekuleme everyone appreciate RDC abadde agamba basiima emirimu gyo gyokola era wano tewali wa dispute nze emirimu gyo gyokola nze ndi opposition but I know what you do era nkwagalira mu opposition naye sebo lw'Omushana nze information gye mbadde nkuwa akalulu ka 2016 Mwami Museveni kaali kamulemye okubba Gen Kayihura yayambako okubba akalulu Gen Kayihura yayambako okubba facts zo ziri doubtable RCC ona ebade for RCC Honorable Rom gwe mutegedde kyabadde agamba nti state eyinza okwagala okukozesa kyoyagala nti singa ogaana emirimu giba gikulemye tagaye nti olemeddwa bwemba nfunye bulungi ngambye office ekulemye nze ndowooza kyagambye genda maaso kale tugende maaso olabika okikyamizaamu naye nga tolina kyotereza genda maaso Honorable Rom omukiga ntizo omukiga onfukamize okufukamiza mu Luganda akufukamiza naye tugende maaso nze sijja kumunyonyola waba teyategedde Luganda tugende maaso anti gwe tugende maaso tompa clearance
ate wamaze dokunga madisini yawo yo ni marafuko Nera so senior tomugamba tegenda mu maaso No moderator yagira therefore those are trivial those are trivial bakola omusa can I be protected You are protected. You are. so tosobola kuba abantu ku luguudo lw'entebe ng'obakubira mu linnya lya Kale Kayihura ne batakulyawo engeri gye bali bamudemonizing but bw'olaba mukulu Museveni gwayagala okudestroyinga gwayagala okumalawo naye n'asooka n'amuggyako moral ground then omanya the whole war is political. So olutalo lwa Kale Kayihura lwalimu is a political war. Kyobalaba bw'oba otunulira operation za Kale Kayihura ziyina command. Oyina mukulu Museveni amuddako is then n'oyokobeani operators ba Kale Kayihura. In other words, oyina okunonya the reporting system. Kale Kayihura yali reporting wani. Now olutamagozi bw'aba ayagala kulwanyisa oyo alya 1 enguzi 2 ebyokunyaga amataka ebyo nga bakozesa security 3 ebya edembe ly'obuntu. Ora tebalumba basale tebalumba Museveni. Actually I can even put it to you now nti singa jimu muwezi ye Inspector General of Police ne bwatemako abantu ebigere by 90% kiza bese kyetasobola kumulumba. That I'm sure. Hey. Yes, I'm sure. Ochiraba bwabera it's like bwabera sale they will keep quiet but anakogerera in tongues naye bona abavayo and mainly opposition yavayo kuwanisa Kale Kayihura because there is this operating opposition yali tool. So problem ya Kale Kayihura is political. Chovolaba beyayamba beyakozesa okukwata abalabe ba Kagame right bali mukomera names ayavunanwa is a general mukulu Museveni gwe yakozesanga kwata batinyefuza abo kugira but ali ku trial because operationally bagenda okumusanga bayina Kagame kati gobale naye mu lukiiko Angola amunaki wamuneberala. So his problem is political. Now the question is kulwachi now America muliko mudakiika ntono nyo I will do a summary. One nakugamba ku kyetuyina ku kitona consensus i.e. olutalo lwabere kitona Rwanda ne Uganda nga bali side emu eringo ina Angola, Zimbabwe, Namibia, Chad, the Democratic Republic of the Congo ne bali mu kwato muno gw'okubiri nga balwanyisa Kabila. Now bwe bagenda mu lukiiko olwa Sun City mu South Africa ne bakola government what you would call the unitary government nga Kabila ona amaze okuwumula president first vice president Bemba Pia Bemba yali wa Museveni. Then one of the ministers abali aba Museveni kusaidia ya Museveni abajo ininga bebateka mu government ya Kabila bona abali kusaidia ya Museveni babatwala mu ICC moyina wa Rubanga moyina Bemba omuna abalala but even Bemba bavayo from the ICC tebamukiriza kwesimbawo and it's an international conspiracy egana Bemba kwesimbawo mu Democratic Republic of the Congo because yali kusaidia ya Museveni okulwanyisa Congo. Chengeza okukola gachiri nti America ekozesa mukulu Museveni n'abalala mu lutalo against Islamic fundamentalism. Luwedde now America is with Saudi Arabia. Saudi Arabia is the protector of Sudan. Wenjogera lero Sudan eriwa mu lutalo ne Saudi Arabia mu Yemen, right? Ali tulabi tachaliwo. America is on the move to destroy them. Actually, I'm even told jibali batesanya Al-Shabaab. When tijja kutwala banga denenyo ngejeria fe balijeyo mu Somalia. That's how they are. Nayate they destroy their agents. Now America. Bemba bamugana okwesimbawo. Bemba joininga Fayulu. Abadde bigoberera Congo. Fayulu awangula akalulu. Even the area jayinamu obulu bungi south and north of Kivu tezalonda. It's like they are not part of Congo. Fayulu awangula akalulu. But ayali okusatu. Right? Your president. Bachimanyi ekelezia yayogera ensi yakuba enduru you can forget why because it's Bemba. Now bola America ngeri mu games ezo then omanya they are looking at post that government bapanga post Gaddafi no kasokera Iraq bapanga post Saddam Hussein ngabona bamanyi gwe bali bakozesa Charabi yagenda okubera ki yagenda okubera prime minister wa Iraq. Charabi is dead bamuli awoda bapanga mu Libya ono ne bateka government ya sponsored by United Nations yeri mu Tripoli. I think you are aware. Now ate general
America gweri nayo yarumba now aina bengazi is destroying, is committing war crimes. Akwele emisango bibi nnyo erimu, including human rights, is killing prisoners, byakora bichamu nnyo eri against government. Ku government etereddwa wakachiko kachi kensi yonna. So that's America. Therefore, America masoko malecho. Bano yopanga erinti government bagenda kujijjawo. Eyawa. M7. America is no longer with Museveni. Bagenda kujijjawo. Webatyo. Bagenda kujijjawo chobona waliwo nkayana ne Rwanda tozitegeera waliwo akavuyo akaliwaho kakiserusi. Era olaba mu America mwebyo. Yeah, that's it. Naye dynamics zebaliwo generals bani abali mu Museveni abayinza okubeera factor post Museveni. Now Bakari Kayihura zino opposition zolazo yazuwanga sente chobona bafulumye olukalala nga Kale Kayihura yabawa amafuta. Kale Kayihura yabakolati yaba sponsoring wabanga bamuliko abogerera in tongues singa asalawo kubogerawo naleta evidence yabwe abangi bekweka musajja mukulu tasobola nga cyo kitufu ona bolinda musoke munsabe RCC nona mbakirize soko maleyo therefore byona byolaba ebiri around Kale Kayihura ne mukuru Museveni n'abazungu bamwe babazungu babyo it is politics dynamics za politics and lastly nze sisobola kweyagalira mu imperialist kumwanako olita jogo omunyunyusi Uncle Robert Mugabe gwabadanyamba ko kulwana bajjajjaffe go balwanyisa tusobola kuva mu slavery tusobola kuva mu colonialism ndalenze gwenira janwaneko honorable Lutamaguzi yogera ko gamba kwekyo ngende wa RCC ompadde omukisa kwadu waino ko badagala kwogera kale kakusiwa yoke ngende kukirala naibolo omushana abadde agamba nti aba opposition Kayihura yabawanga amafuta na kituufu nesibonna ogenda kiwakanya si kiwakanya era abantu bangi nnyo abali mu opposition ne mwenaremu nga boyogera Kayihura akulukusa amaziga n'agala okusambirawo naye Mr. Kayihura ffe twali tukulita Mr. Terminator ng'omusajja ono omunyamulenge yattanga abantu ne ICC ne mutwala kubanga there are so many lives which are lost under her. Ntaganda yeyitanga Terminator. In fact nkulabira mu kifaananyi kya Ntaganda abavubuka abasiraamu bwe mwakwatanga ne mubakuba enkompo ekkooti ne zibata n'obawamba ne banno ne mubatwala mu safe house kubanga nyonya President Museveni kubanga ye head of state naye nawe baba kuwadde obuvunanyizibwa nga RDC bwagambye mukyala Farida bwe bakuwa obuvunanyizibwa bukozese kembadde ensembyayo sebo Mr. Terminator Kayihura fete tukulinaako mutawaana nze towampanga ku mafuta go tolinake wali ompadde naye njagala kutunula namu aba opposition mwami Kayihura be yawanga amafuta banno n'abawanga sente gochimanyi nti sebo okubayo omusajja yali w'amaanyi yayita mu kasenge ejja omusimbi gwayitingana ku parliament ye obane America is accusing him of bribing him toyogera ku parliament oli mubaka but it is a fact ngechembadde gaba honorable omunindako nze chembadde nkugamba fete twali kunenyeza naye ebintu ebyo byonna abikolanga mukama wo President Museveni ng'ali luddawa kubanga ebya security tobikola nga individual dakika yodeko nti basookanga ne bakkanya akalulu ka 216 mukulu dakika yodeko kali kaganya mukulu Kayihura honorable Lutamaguzi webale nnyo second bye baali bafuna na Kale Kayihura mu kutulugunya eddembe ly'abantu byoyogerako y'obusiraamu n'ebirala taliiwo byakomye ngenda kudda ne RCC maaso ku ggwanga program kafune emito gy'amawulire temuvaawo tiimu egenda maaso